الحمد لله حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئته. اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك، اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك يا من وعد فعوفى وعوعد فعفى، اغفر لمن ظلم وعصى، يا من تسره طاعتنا ولا تضره معصيتنا، هب لنا ما يسرك واغفر لنا ما لا يضرك. أشهد أن لا إله إلا الله، من تقلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزق ومن مات فإليه منقلب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه ربه تبارك وتعالى حكمة وطريقا وسننا، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال جل جلاله: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قال أيضا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وقال أيضا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وقال أيضا: من أحب أن يبسط له في رزقه ويمسع له في أثره فليصل رحمه. abebitiibwa abakkiriza abakuŋŋaanye wano okunaku lw'ekitiibwa olunaku olw'ejjuma, atenderezebwa jalla jalaalu n'amatenda agataliimu bukendeevu bwonna. Buli Allah kye yeeyita kyali, si kwewaana, buli kye yeeyita akiri jalla jalaalu. Nkakasa mu mutima gwange nenjatuza n'olulimi lwange nti tewaliiwo, tewabangawo, tewalibaawo asinzibwa, asabwa, yeesigamirwa mu butuufu bw'ebyo byonna okuggyako Allah jalla jalaalu, ate yekka ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muddu we ate era mubaka we. Nsaba Allah jalla jalaalu wassa okusaasira n'emirembe ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abantu b'ennyumba ye, amuteekeko baraka, amuteekeko emikisa n'abantu b'ennyumba ye nga bwe yakikola ku Ibrahimu alayhi salatu wassalamu n'abantu b'ennyumba ye.
ab'ebitiibwa abakkiriza ibaada zino zonna zetukola ekikulu si kusaala, ekikulu si kusiiba, ekikulu si hijja, wabula ekikulu ibaada ezo zitudde ku ki? Kyekikulu ekikulu ibaada ezo zitudde ku ki? Senga ozuulibwamu embeera ey'okubeera nga Allah jalla jalaaluhu tamala. Mbadde nga ngamba abantu bonna abajja mu mizikiti ku jjuma abasaala esswala ettaano bonna bakimanyi nti nno Allah jalla jalaaluhu yagaba emikisa era kyekibaleeta, naye obuzibu buli abasinga obungi balaba nti Allah tamala, kyovula babeerako ne ku bigali. Kati oyo gwe bayita shiriki, kibayita shiriki ekyo, bwe bayita obushiriku, okulaba nti Allah jalla jalaaluhu tamala. Oteekeddwa okuba neyirizi, oteekeddwa okugenda mu kyalo okulima ebijja n'enniya empewo zikufuuwe. Abasiraamu abasinga obungi basala duhiya, naye n'amajinni bagasalira. Kati kwe bayita okugatta ku Allah n'ekintu ekirala, era ogwo gwa naggomola, bwe bayita obwo obukafiiri n'okugatta ku Allah. Kati bagaye bitiibwa omusingi, kyova olaba Allah jalla jalaaluhu okumanya omusingi kikulu. Bweraawo ekyokulabirako ky'omusingi ekyekigambo kya la ilaha illa Allah, yagamba alam tara kaifa daraba, alam tara kaifa kalimatan tayyibatan, bwemba seerabidde, kashajaratin tayyibatin asiruha thabitun wa faruuha fi ssamaa, naye kituuti ukulaha kulla hiinin biidhni rabbiha wa yadribu llahu amthala linnaasi laallahum yatadhakkaruun. naye wa mathalu kalimatin khabithatin kashajaratin khabithatin ijtuthat min fawqi al-ard. Olabye era labwe yali alabula abantu abashiriku abamugattako, yagamba Nabbi Muhammad n'agamba walaqad uhiya ilayk wa ila alladhina min qablik la in ashrakta. Oba n'olaba ng'emmamba teteekeddwa kuliibwa olw'okuba oli wa mmamba, ng'ate Allah yagiragira, n'olaba nga sentongo tateekeddwa kuwasa nassali, ng'ate Allah yalagira, oba kola ku shiriki naye nga gwagamba omumanyi khairu min khalqillah. Emabegakawo tubadde tusoma Mi'raj, obuzito bwe tamanyi, obuzito bwe temanyi na bwa Jibuliru. Nabbi sallallahu azitowa okusinga Jibuliru, naye Allah yamugamba gwe Muhammad oba kola ku shiriki, oba kusamira, oba kwabya lumbe, embeera yonna eya shiriki. La in ashrakta la yahbatanna amaluk, byonna nandibisazizaamu, wala takunanna min alkhasirin, ate nandikwokyezza. Bwe kibanga Allah jalla jalaalu mweteefuteefu okubeera nga yandiyokyezza Nabbi Muhammad, kati mimbabi awula gwe. Kati omulala ayinza okugamba ate aballa era abala n'abazinga mu An'am, bannabbi bonna abasukka 18. Wali waggulu yatandika nga agamba alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Awo najjanga yogera bannabbi abasukka 17 bonna nga mwebali. Bwe yamala oboogera n'akomekereza n'agamba walau ashiraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Byonna nandibisazizaamu ne bwe kityo bagabitibwa baddu ba Allah jalla jalaaluhu. Kyova olaba enzikiriza ebirala byonna ne we bigaana, naye ekyo nze si ye khutuba ey'olwaleero, wabula okukulaga obuzito bwa la ilaha illa Allah. qamat bihi al-ard was-samawati khulaqat lahu ad-dunya wal-akhirah. Allah jalla jalaaluhu ensi eno weeri lwa la ilaha illa Allah. Abawalimu batera okwogera ekigambo ebbanga lyonna ne bagamba okumanya tawhidi mukulu, okumanya la ilaha illa Allah kikulu. Emyaka 13 Makka Nabbi Muhammad Israeli teekoko Allah yamugamba awo, omwaka ogw'ekkumi essola n'eryokekka
siyamu Madina atere bagene Madina kubanga ebiragire bisinga obungi bakira Madina nera la ilaha illa tiyamuta ne wane Makka kali bage bitibwa ate waliwo ekirala ekyakkire Makka nga bitambula bibiri ne la ilaha illa Allah era ye khutuba y'olwaleero ng'obubaka bwakatandika Nabbi Muhammad agamba abantu ya ayuha nnas ya qaumi qulu la ilaha illa Allah tufrihu naye olw'obuzito bwa la ilaha illa Allah ensonga eno olw'obukulu bwayo yatambuliranga wamu ne la ilaha illa Allah ng'okusiba tekunnakka hijja tennakka nga ne swala Allah tannagiragira nsonga ki sahabi omu radiyallahu anhu hadithi eri mu Bukhari agamba obubaka nga bwakakke Makka nayingira ewali Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nyumba ya Alqam nenyingira mu nyumba ye nemubuuza ma anta weewonye ma bagikozesa ku kintu ekitategeera niyo olw'okuba ono yali musajja nga n'oluwarabu lwe amubuuza naye wonna mu ahadith mu alfadhi za hadith ojja kisanga bwe naye nga man anta gwani abuuza Nabbi Muhammad namugamba gwani Nabbi namugamba nabiyun nze ndi nabbi omusajja namubuuza wama nabiyun nabbi otegeeza ki otegeeza kino okuba nti noli nabbi namugamba arsalanillah anti munnange Allah antumye gye muli omusajja namubuuza ekibuuzo bi ayi shay'in arsalak Allah biki byakutumye otugambe ng'obubaka bwakakka ne Nabbi Muhammad yamugamba arsalanillah bisilatil arhami antumye Allah okubagamba okubeera nga mukolagana bulungi n'abantu ba family zammwe ekyokubiri wakasiril awthani n'okumenya amasanamu ekyokusatu wa ayyuhada Allahu wahada olabye antumye Allah okubagamba muteekewo enkolagana ennungi wakati wammwe n'abantu ba family zammwe era ekhutuba ey'olwaleero olabye obuzito nga okusiba tekunnakka hijja tennakka ne la ilaha illa Allah etambulira wamu n'abantu okuyunga enganda zaabwe kyova olaba Abu Sufyan radiyallahu anhu nga tannasiramuka yagende wa kabaka w'e Rome eheruka al-hadhimu Rum hadithi ni Bukhari ne Muslim ne Abu Sufyan agamba kabaka w'e Roma nga bakyali Makka namugamba nonne ewaffe waliyo omusajja yeeyita nabbi kabaka w'e Roma kubanga bo baali basoba ebitabo byakulembera Tawurati Injili kabaka w'e Roma omuyahudi namubuuza omusajja yeeyita nabbi famadha ya'murukum bihi abagamba kukola ki omusajja oyo abagamba kukola ki oyo yeeyita nabbi abagamba kukola ki omusajja oyo kiki abagamba okukola eyeeyita nabbi biki byabalagira okukola omusajja yeeyita nabbi abagamba kukola ki biki byabalagira okukola yayogera ekigambo n'amugamba kyatugamba anta abudallah wahda atugamba okubeera nga tusinza Allah jalla jalaaluhu mu bwomu bwe ekyo kimu wassala ne swala wasila atugamba n'okuyunga enganda zaffe la ilaha illallah bakyali Makka ne kabaka w'e Roma yamugamba oyo nabbi bannabbi bonna bajja n'ebyo ab'ebitiibwa n'amira omwoyo gwange n'ejjammwe bw'oba oli wano ng'olina obutakkaanya n'abantu ba famire yo sala amagezi gonna muddiŋŋane bw'oba oli wano ng'olina obutakkaanya ne muganda wo yenna woba yagala emirembe sala amagezi gonna gwe kale ne waanaabanga taddiŋŋanye naawe wabula gwe mukoleko omukwano gwe teekawo swira era n'ekigambo kiwulira swiratu rahim okuyunga oluganda tuyunga kikutuse oba kiriwo bila shakka tuyunga kikutuse baganda baaba abatakolagana naawe Allah baakulagira okolagane nabo Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yatulamira yayogera ekigambo Ibn Abbas yakiramira omuyiza Said ibn Jubair yali alamira ffe n'agamba la tusahibu qati rahim
omuntu yenna nga akutula eŋŋanda nga yava ku bantu ba famire tumufuulanga mukwano gwe. Walayi kigambo kinene. Lwaki Ibn Abbas n'agamba kubanga okutula oluganda n'agamba fa inni wajadtuhu mal'unatu fi kitabillahi thalathat mawadi, kubanga omuntu akutula oluganda namusanga mu Qur'an nga Allah yamukolimira emirundi egi aya 3. Oyinza obutategeera kyenjogera, kagambe kino: okulya embizi zambi ddene, okunywa omwenge zambi ddene, naye okunywa omwenge kizitowa okusinga okulya embizi, naye gonna mazambi manene. Okwenda zambi ddene, okulya riba zambi ddene, naye omuntu okubeera nga alina obutakkanya n'abooluganda lwe yabeekutulako zambi ddene okusinga bye benjogedde. Ndowooza ojja okutegeera kyenjogera. Kangolokosa obwongo bwo, kubanga bannayuganda bategeera nnyo okulya embizi. Okulya embizi, okunywa omwenge, okwenda, okulya riba, omuntu okubeera nga akutula oluganda zambi ddene okusinga ebyo byenjogedde. Kati wogenda okutegeera ndowooza kyenjogera, kubanga oyinza obutakitegeera. Nabekitibwa ebitiibwa abaddu ba Allah jalla jalaaluhu abange muddeeyo. Ibn Abbas agamba nasanga omuntu akutula oluganda nga aya ziri ezi. Aya esooka eri mu Surat Baqara, Allah yagamba alladhina yanquduna ahada Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun kayfa takfuruna billah wa kuntum amwata thumma yuhyikum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Aya eyokubiri mu Surat Ra'd, Allah yagamba walladhina yanquduna ahada Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'na wa lahumus su'ud dar. Ne oba tomanyiru warabu akagambo la'na tokawulira. Aya eyokusatu eri mu suratu Muhammad, Allah jalla jo yagamba fahal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqaw tabi. Anyume nagamba bali batudde mu ddayiro fanna bweti. Abu Huraira najja we bali. Abu Huraira teyatuula. Abu Huraira bwagaana otuula nayogera ebigambo bino, nagamba uharrij ala kulli qati'ir rahim, nze nyigiriza buli muntu yenna akutula eŋŋanda. Atunyumiza agamba muhadhara ng'omuzikiti guno, nga Abu Huraira agamba banne woba oli wano ng'olina obutakkanya n'abantu ba famire yo situka oveewo. Ne bwe yakyogera emirundi 3, fa'ata fatan ammatan lahu qad saramaha, ne wabaawo omuvubuka omu n'asituka muhadhara, yalina sengaawe ng'amaze emyaka 2 nga tebakolagana. N'akwata ekkubo n'agenda eri senga n'ayingira gyali. Fadakhala alaiha, n'ayingira gyali. Senga n'amugamba yabbuna akhi, owange omwana wa mwannyinazi, ma jaa bika, kyekikuleese? Mumaze emyaka 2 temumbuuza. Kitammwe okuva we yafa waliwo abantu abalina enkola ng'eyo, boogera ebigambo by'ekikafi. N'agamba nze taata kasita yafa ekkubo eridda mu kika naliggala. Olunaku lwe waggala ekkubo eridda ew'abasenga bo ne bataata w'abato lwe lunaku Allah lwe yakuggyako nga takyatwala mulimu gw'okola. Olunaku lwe waggala ekkubo ery'ebukojja olw'okuba nnyoko yafa lwe lunaku Allah lwe yalekerawo otwala ibaada zo. Senga bw'abuuza omwana n'amugamba ati lwaki kiki? Omwana amugamba, omuvuka n'amugamba ne senga tulina we tubadde. Abu Huraira n'agamba omuntu akutula oluganda yakolimirwa. Senga yamugamba ekigambo irji ilayhi, ddayo gyali, fasalluhu lima qala dhaka au lima qala dhalika, ddayo omubuuze lwaki ayogedde ebigambo ebyo. Omuvubuka naddayo n'agamba Abu Huraira munnaye, lwaki omuntu akutula oluganda Allah yamukolimira? Lwaki ne waali abantu abasigadde baliko ebikolimu? Abu Huraira n'amugamba munnaye, inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, nawulira nabbi Muhammad ng'agamba nti inna a'mala bani adama, ibaada zonna ze tukola ez'omwana Adamu, tu'radu ila Allahi tabaraka wa ta'ala ashiyata al-khamis, janjulu eri Allah. Emirimu gyonna buli kawungeeza ak'olwokuna, ekiro ekikeesa olwokutaano ekyakeeseza leero, ibaada zonna zanjula mu wiiki. Ne Abu Huraira n'amugamba ne munne nabbi yagamba fala yaqbalu amala qati'ir rahim, emirimu gy'omuntu nga takolagana abantu ba famire egyo Allah tagikkiriza. Khutuba ne bwekomaawo
omanyi kitegeeza okubanga buli kyokola wallahi newobera munna tawhidi yo yinza otya okubanga oli wa tawhidi ng'ate okutula eŋŋanda kubanga ebyo bitambula bibiri. Kyovola Ibn Abbas yayogera ekigambo n'agamba nti no mu Qur'ani mulimu aya 3 nga zo nnongo. Mu Qur'ani mulimu ayes nga byo birongo bitambula ebi ng'era bw'okolako ekimu ekyokubiri Allah takikiriza. Aya esooka buli Allah wagamba wa atiu llaha wa atiu rasula. Buli Allah wagamba okumugondera kyaba agenda okuzzaako kugondera Nabbi Muhammadi. Era omuntu bwagamba nze njagala aya tonyumiza bya Nabbi oyo aba mukafiri. Tonyumiza bya Nabbi oyo aba avudde mu Islam. Mu Qur'ani wonna buli Allah waleeta mugondere Allah abazzaako mugondere Nabbi Muhammadi. Aya yokubiringa nnongo buli Allah wagamba wa abudullaha wala tushiriku bihi shay'a. Buli Allah watugana okukola shiriki abagenda kuzzaako wa bil walidaini ihsana. Ebyo nabyo bitambula ebi. Tosobola gamba nti oli munna tawhidi ng'ate abakadde obajeemera, tekisoboka. Era oba ojeemera abakadde tosobola kuba tawhidi. Olaba Allah yagamba wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Olaba mu surah Luqman Allah yagamba wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushriku billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim wa wassayna al-insana biwalidayhi la ilaha illa Allah. Olaba Allah yagamba qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Abakadde buli wabajemera ate bila shakka abakadde lwe Luganda. Kyovola basahabi omu yajja eri Nabbi Muhammad n'amubuuza ekibuuzo min al-ansari mu Bani Salma. Nabbi yali atuddawo Usaidi Abi Usaidi bun Maliki anyume n'agamba lumu baali batudde Nabbi Muhammad idh jaa rajulun min Bani Salima ne wajja omusajja ng'ava mu kika kya Bani Salima n'abuuza Nabbi hal baqiya min birri abawayya shay'un abarruhuma bihi ba'da mawtihima. Owange nsobola okugondera bakadde bange wadde baafa. Abakadde baafa kubanga abalamu tukimanyi naye nga abakadde baafa nsobola obbagondera kubanga tugondera abakadde sawa'un balamu oba bafa. Nabbi n'agamba qala naam, abakadde osobola obbagondera nga baafa era tukola ebintu ebi. Gwalina bakadde bo nga baafa oteekeddwa okukola ebintu ebi naye kyenjagaddemu kyekino. Nabbi n'agamba byoteekeddwa okukola Allah akubaleko nti nogondedde abakadde wasilatu rahimi allati la tusalu illa bihima, okukolagana n'abantu ba famire abaali ab'eŋŋanda z'abakadde. Era buli w'obajeemera Allah akuteekako ezambi eddene kubanga okujeemera abakadde ly'ezzambi eridiira essola. Hadithi emu yagamba eridiira shiriki. Nabi salama hadithi eri mu Bukhari yabuuza ala ukhbirukum bi akbari al-kaba'ir, mbabuulire amazambi gakaŋŋaŋa? Ne bagamba basaba tubuulire. N'agamba al-ishraku billah, okugattaku Allah. N'agamba ekirala wal uququl walidaini. Kati okubeera nga okulagana abantu ba famire buli wobaawukanako ojeemedde bakadde bo. Nabe kitubaga ebitiibwa baddu ba Allah jalla jalaaluhu. Kyova olaba Aisha radiyallahu anha hadithi eri mu Bukhari ne Muslim yagamba arrahim, oluganda muallaqatun bil arshi. Allah jalla jalaaluhu yaluyunga ku arushi ye. Teeka n'ekizampo nti eno arushi ya Allah, oluganda luli okwo biri bibiri. Taqul, oluganda lusaba edduwa buli lunaku ne lugamba mani wasalani wasalahu Allah. Ai Allah yakolagana obulungi n'abantu ba famire naye mumalire ebizibu bye. Ekyo kigambo kitegeeza naye muyunge. Waman qata'ani qata'ahu Allah, n'oyo ayabaawukanako naye mukutule mubonyeebonye, naye mubonyeebonye. Hadithi endala Nabbi Muhammad hadithi Abdurrahman bin Auf yagamba hadithi ntuufu, yagamba ma min dhambin, teri zambi mazambi gonna ahara oba ajidara an yuajjira Allahu li sahibihi al-uqubata fi dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fi al-akhirah min qati'ati rahim. Teri zambi nga bwolikola ku nsi kuno nga Allah kubirawo embooko ofunirawo okubonaabona wano ku dunya ate n'akulindiza ma'a ma yaddakhiru lahu fi al-akhirah, okusinga okutula oluganda. Omuntu akutula oluganda okubonaabona kutandikira wano. Kyekigambo kya Aisha kubanga tolina sira na Allah. Nabbi yagamba hadithi ya Abu Huraira hadithi eri mu Bukhari ne Muslim yagamba inna Allah khalaqa al-khalqa, Allah yatonda ebitonde hatta idha faraga minhum, bwe yamala okumala okutonda ebitonde byonna
qamat arrahim, oluganda ne luyimirira kubanga oluganda kitonde, ne lugamba Allah hadha muqamul a'idhi bika min alqati'a, ay Allah wano wenyimiridde neewogoma gy'oli okubeera nga sigenda kubeera nga bankutula ku dunia. Allah n'alugamba naam nkiwulidde. Allah n'alubuuza amata rudaina, tosiima ana asila man wasalaki, mbeere nga ŋŋenda kuyunga n'oyo yenna anaakuyunga, wa aqta'a ate mbonyeebonye man qata'ak, yenna anaakutulawo. oluganda lugamba qala bala, ne lugamba Allah wenjagala. N'alugamba fadhalika laki, buli oyawukana ku bantu ba famire Allah ajjawo sila wakati wo naye. Mu hadithi al-Qudus Allah yagamba, Nabi salama agamba mu hadithi al-Qudus yagamba ana ar-Rahman, Allah yagamba eririnnya mulimanyi ar-Rahman, n'agamba wa khalaqtu ar-rahma, Allah n'agamba yatonda oluganda, ne n'agamba washtaqaqtu laha min asmi, oluganda yalujja mu linnya lye kubanga oluganda baluyita ar-rahimu, ate Allah ar-Rahman luva mu kigambo ar-rahim. Wano twandigambye okubbula, gwe buli wokutula oluganda oba okutudde Allah. Abantu abasinga obungi bawukana ku bantu ba famire lw'abakyala. Omukyala gw'olabye obukulu, omukyala n'avuma abafamire ng'oseka. Abafamire ab'oluganda bannyoko ne babbulaaza bo ne batuuka okwogera ekigambo ne bagamba munne Haaji ffewo waatulema, omukyala yatulemesa awo. Naye nga abakola bw'ati, anti omuyita hani sweet baby, gw'owulira bantu akyabalabawo, naye gw'oyita hani afuuse ensonga n'oyakana ku bantu ba famire, kuba nnyoko bukeera enkya oyo gw'oba toyita hani Allah n'amufuula ekigaji, n'amufuula kaziire. Oyo kennyini Allah gwafuula gw'ayitanga hani. Kumwani akyalina abakyala bajjajja fedda abajungu te Allah basaasire olw'okubeera nga balina eddiini, bali basajja bayunzi baŋŋanda ng'okyama mu maka g'abasajja abakulu abaali abanaddiini, nga waliwo abaana ngaana abamuganda we abamwannyina. Allah yabawa baraka ng'omusajja abeera n'abakyala bana bonna mu nnyumba egi, ate bonna nga yabafuna mbeerera. Allah n'amugondeza abakyala kubanga yayunga eŋŋanda, naye mmwe akakazi kamu kakuleme fuga kakazi aka kamu kokka aka. Ani akyalina omukyala kummwe? Ani akyalina omukyala kummwe? Osobola mugamba nti n'ogenda kuwasa. Bajjajja dda yagambanga mukyala we nambemu n'amugamba teeka ekisenge ndeeta muganda wo, nga ne bibadda n'ebinyeebwa. Bajjajja ne badda n'ebinyeebwa, omukazi agamba bugambi sebo mwami, neggwe amahale wa mwaravu, ennyumba mwasula ya bukadde 2, bizinesi gye wamukolera muwa obulenzi, amaduuka bukadde 10, naye ebivumo kirabe kigira ogumwa, gwe nno yasama. Ani akyalina abakyala kummwe? Ani akyalina abakyala kummwe? Ate ekisembayo agenda kutta, wallahi agenda kutta. Abakyala si bakulu okusinga abantu ba famire, si bakulu. Toyawukananga kuba oluganda lwa mukyala. Bannyinammwe bazitowa okusinga abakyala bammwe inda Allah. Bannyinammwe gw'otakyabuuza, bangi mummwe mulina bannyinammwe baliwo obulenzi mu katale, bali mu owino atunda nnyana za mitwalo 2, basokoola ffene, bali mu woteeri babonaabona afuna 13,000, afuna 13,000. Bannyinammwe babonaabona, kasita wamala omugaba ne bakuwa enkoko ali eri omwami waamukuba, naye ng'olina emmotoka eyiyo. Omukyala wamugulira emmotoka, omukyala wamugulira emmotoka, emmotoka etwala abaana. Mwannyoko atunda gonja, asokoola ffene, akola mu restaurant 10 abonaabona. Lwaki toyambyeko? Naye Ramadani etuuka n'osiiba nga mwannyoko bwatyo bwafaanana, nga mwannyoko bwatyo bwafaanana. Naye Ramadani etuuka n'osiiba nga mwannyoko bwatyo bwafaanana. Buli kaseera ne muzunga anti abako, omanyi abako, ne muzunga n'abako kabulenga n'obuko, musiriwala kabulenga n'obuko. Abako kikulu okubeera nga mukakanya basenga buli kaseera abako, zemanyi abako, anti omanyi abako, anti munnanga abako
abako tebakwawula ku bantu ba family si kikulu. Kati mwakoze dda shopping egende wabanyazaala lamanzani shopping egende wabanyazaala ne maama wo ate ekimimbabi aula maama wo basimati buli mwezi otwala ebintu omukyala yazze nafukamira nagamba mwami nga bwe nagamba tufaayo mbadde nkoze budget Pakistani sobola gulira nyazaala Pakistani sobola mugulira Pakistani basimati naye abange sengawo abange maama wo basenga mwe babeera ku mizikiti nga basaba bintu bya lamanzani kyova laba abakyala bagenda batta ate wallahi bajja kubatta biki byoyinza omuwa kasiwukira byatawa mukyala we biki byoyinza okumuwa kasiwukira byatamuwa naye akhiran yakomekereza amukozi atya kyova laba gebitiibwa kino ekigambo kye ngenda okugamba eno qawlu jumuhur bittifaqi ahli ilm omusajja okudda Makka omulundi ogwokubiri waliwo abantu nga kaaba bakifula kyakulambula nga n'okwewaana yeewaana n'agamba nze siva Makka naye omusajja okudda Makka omulundi ogwokubiri okudda Makka omulundi ogwokusatu okudda Makka omulundi ogwokuna oba mu umuru oba mu hajji okukwata obwo obukadde 2 n'abuwa brother we n'akola business kyafunamu empeera okusinga kiri okukwata obukadde 20 n'abuwa muganda wabadde apangisa n'agula kapoloti n'azimba ennyumba kyafunamu empeera okusinga okudda Makka omulundi ogwokubiri kubanga okudda Makka omulundi ogwokubiri sunna naye ate okuyamba bafamily wajibu kyovola Nabbi Muhammad yagamba as-sadaqatun ala al-miskini sadaqa okusaddaaka ng'oyamba masikini bano masikini ababulijjo ofuna empeera z'okusaddaaka naye wa sadaqatun ala dhi rahim sadaqatun wasira naye ate bw'oyamba abantu ba family ofuna empeera za mirundi egi osaddaase ate oyunza oluganda noolaba bano abavubuka abayaaye n'okwata akakadde n'ogulira malaaya essimu mu bavubuka bali bamayirungi mwabayaaye mwambala empale ez'ebitulituli kulya mayirungi gwe mulimu nanjaga eyo kabuli buli kika kya muntu mwekiri babaniga batupaka mwebali teri kyoli kye batali batupaka mwebali babalasi Bob Marley Lucky Dube mwebali baba upcoming artists ba Ivan Semwanga ba radio bawizo gwani akumanyi mu buniga bwo tugende bombo tugende wali ekalule tubuuze omuniga wa wano mu obulenzi Musa tubabuuza abekalule abange omuniga oli Musa obulenzi mumanyi abayayi betu tubamanyi teri akumanyi na kumanya kalule ogenda ozimba ne mubbo obusimu bw'abantu abaana abasiraamu nibabeeranga mwababba embuzi z'abantu mwababba ente naye wallahi akaseera kajja Allah bw'alikwatako engalo mukoze fujja ebbanga mukozi ne mubeeranga abaana abasiraamu be basinga okuba ababbi ku kitundu imwe akaseera kajja n'okwata emitwalo 5 ogule malaaya essimu lwaki toyambye ku mwannyoko lwaki kyova olaba aya egamba nti nno lan tanaalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun aya eyo Allah yagamba mu Qur'an temugenda kufuna birungi eyo lan harufu nafi wa jazmi wa istiqbar yani lan tekisobola kubaawo kati tekyaliwo wala fil mustaqbal tekisoboka kubaawo nga Allah yagamba walan tarda anka alyahud wala naswala lan walan kyawukana ne wala yani badagamba walan tanalu albirra yani badagamba wala tanalu temugenda kufuna birungi bye mwagala hatta tunfiqu mimma tuhibbun okutusanga mwadde mwe musinga okwagala ayo bweka sahabi wa Nabi Muhammad ayitibwa Abu Talha yajja mu maaso ga Nabbi yali musajja mugagga nnyo n'agamba ya Rasulallah waliwo ayese Allah jalla jalaaluhu agambye tetugenda kufuna birungi okutuusa nga tuwaddemu ebitusinga okwagala. Abu Talha yalina ennimiro z'entende ez'ebbeeyi ennaku zino abantu bategeera akeedi waliwo ennimiro yali eyingira Masjid Nabawi twala ekyokulabirako ng'omuntu alina akeedi mu kibuga nge akeedi ezisinga obungi zonna zze. Abu Talha najja n'agamba Nabbi olwa aya eyo ekizimbe ky'amapeera ekyo bulijjo kyange
nkiwaddeyo Allah fadaaha haythu araka Allah kiteeke Allah wanaakirabira amakulu kiwe bamasikiini ng'omusajja bw'anajja wano n'agamba imaamu mpaddeyo ekizimbe ekisinga obunene mu Wovulenzi kigabe nabbi yayogera ekigambo n'agamba bakh mu Luwarabu kitegeeza kwewuunya yeewuunya n'amugamba dhalika maalu rabih waqad sami'tu ma qultu ekyo kyoyogedde ye maali gy'ogobolola byeyogedde mbiwulidde oyagala njiwe abeetaavu bamulekwa ne namugamba ekigambo nanga wa inni ara kituufu oyagala njiwe bamulekwa n'abeetaavu naye nze ndaba antajalaha fil aqrabin genda akeedi mapeera ogitemeteme ogiwa abooluganda lwo Abu Talha n'agenda n'atematema akeedi faqassamaha Abu Talha fil aqaribihi nagiwa abantu b'oluganda lwe wa bani ammihi n'abaana ba taata w'omuto abange tuddeyo mu bantu ba famire musiibira bwereere nze buli amanzandi bwentuuka ŋŋamba abantu ng'olina obutakkaanya abantu abasinga obungi ekibattisa ettaka ly'otaagula abooluganda temuwaŋŋana salaamu abooluganda mulogaŋŋana ate ekyo kinene abooluganda okubanga mulogaŋŋana kyova olaba khutuba yange eyawedde eyaluli nali ŋŋamba abantu teri kuyunga luganda kusinga bukulu mulwane nnyo musale amagezi abantu ba famire baleme kuteeka ssabo ku bijja bya kitaawo kyova olaba ŋŋamba abantu mikolo gy'okumanyagana gya busiramu mugigendemu seeka basamira genda waliwo jihadi esingawo oyimirire obagambe banne okusamira tekukkirizibwa kyebanakukola gwa nakiwulira Allah ayagala bakkube naye oyina ogumi kubanga bajja kukuba muddeyo mu famire zammwe ebizibu byonna bye twafuna abatabbuliki kintu eki kuva ku bantu ba famire kubanga osa munnayo omwana agamba tuli bakafiiri mbu tusomeddwa z'ennaku 40 bwe batyo bagamba tuli bakafiiri era abantu abasinga obungi baalama nti ne babaziika mulimbo si imaani kubanga ku kijja kyammwe ekyabasiramu osobyayo ekijja kyammwe tokolagana nabo si imaani ne Allah kyagenda okukukola simanyi oba yokola diniyaani abantu badde otubuuza anti omanyi seeka basomeddwa z'ennaku 40 kale wulira byoyogera otegeera wulira byoyogeddwa z'ennaku 40 seeka abafamire yange banywa omwenge beerabo olaba obusiraamu bugamba kuyunga atali busiraamu Asma binti Abubakari radiyallahu anha agamba maama w'omuto riwaya ezimu zigamba maama w'omuto qadimat alayya ummi wa hiya mushrikatun fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maama w'omuto yajja gyali teyali musiraamu yali mulokole mukatuliki musamize maama wa Asma ali mwana wa Abubakari Asma kyeyakola n'agenda nabbi Muhammadi n'amugamba qadimat alayya ummi wa hiya raghibatun maama wange si musiraamu riwaya ezimu zigamba yali maama w'omuto ayagala nkolagane naye ne Asma abuuza nabbi afa asiru ummi nkolagane atali muki omusamize nabbi nga tannayanukula gwali awo agamba nze nti basomeddwa sijja gendayo kati wulira okyali ku dduwa nabbi Muhammadi nga tannayanukula Allah ku arushi asinza ku arushi nassa aya mu suratu Mumtahina nga yanukula Asma kenyini Allah nagamba la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin nabbi nagamba Asma swiri ummak gendo okolagane ne maama wo atali musiraamu nimwezze ettaka ly'abaganda bammwe mugwe musika baganda bo ne bakaaba otudde ku bintu ani yabagamba nti ebyo musiraamu ebiri anti omanyize nasika kyovola bannaye amateeka agatali ga busiraamu kaaba bwanyaga nti no musiraamu tulinamu nti nno omuntu akajalaga ku bintu by'abaganda be ettaka lyonna yalikolerako ebintu baganda bo babonaabona ettaka olituulidde muganyo ditunda mutunde ettaka banno bawe kye baagala bave mu kubonaabona wallahi toge ojja kaaba kuduna mukabuli ne kwakhira mu busiraamu tulina bakiyamaani abaana bonna baba basika notudde ku ttaka ly'abaana weefudde kabejja buli omu gw'osiba ajjayo omutwe gw'osiba nina amagye nja basiba tebajja kunsobola musibe baganda bammwe bakaaba ku lwammwe ne wallahi ge bakaaba mugenda gakaaba
omukyala n'agobesa mwannyoko ewaka anti bambi omukyala maama agamba naga mwana wange anti yasigaza akaana akagalanda kammwe kawala myaka 22 gendako ewa mukuluwo olaba bakunoonyeza ku mirimu okusoma kwagaana bambi ne kajja ne kabeeraawo bwe kabeeraawo kaba kakamala ennaku 4 omukyala bwe yeesungusula bwanyiiga bwe yeesungusula najja nagamba mwami nakinyagala okukugamba nomugamba mwami nze mulamu wange seetaaya bulungi kiki sweet baby nonno bwolaba goyita baby kiki akuvuma atanvuma takola mirimu aji seetaaya nze saagala abeerewo olw'okuba owulira omukyala omwagala nnyo n'omuyita mwannyoko nomugamba Mariyamu jangu n'omuzza mu kiyungu nomugamba Mariyamu dayeeka maama azaala gwe yazaala ono omwana ali mu kyalo embeera sinnungi akasindise kyokka ewaka we bamugoba abakoddomi bangi oyamba n'abalamu bambi ne kafukamya ne kagaba maama yansindika nawe mukyalo omanyiyo baaba munnaaye Mariyamu okuntabulira amaka omukyala takwagala bannaaye baaba bamuyite namukola ki genda kwata emitwalo 4 maama aba ali awo mu nnimiro agenda okulaba omwana akomyewo nagamba Mariyamu ki namugamba baaba yangobye omukyala we tanjagalamu maama nasiriikirira nagamba omwana owange gwe nazaala omukyala amunzijeeko mwayonka ku bbeere limu bali mu restaurant babakuba bannyina mmwe bakitoyambyeko bakola bannaye baweyita bakola ne ku nkomerero ekiro bamuwa 4,000 ayina mukulu we ayina amaduuka 4 muwa obulenzi bwatyo mannyoko bwafaanana kyova olaba nze sikyasaasira bakyala batta basajja oba babatta babatte ezo dduwa za Luganda oba batta babatte nsaba Allah jalla jampa okutenda mu abokutegeera muddeyo mu famire zammwe awo baganda bammwe musaayi ate nnono omukyalo omwesigulira bwereera ajja kuvaako naye abooluganda Allah agenda n'atugezesa ne bakusiba tusaba Allah tutaasi abasiraamu ne babatambula okumala ebbanga ne bakoowa tobanenya balina ebyokukola ne babivaako naye n'osanga kojjaawo atali musiraamu n'agamba omwana wa mwannyinaze baamusiba nga nti nnyoko yafa n'agamba omwana wa mwannyinaze baamusiba sisobola muleka mukomera naye nga abasiraamu baakuvaamu wallahi naye nga kojja agamba ono omwana wa mwannyinaze swayonka ebbeere limu tajja kufiira mukomera era n'abonaabona n'asala amagezi ala n'amuyisizaako n'ova mukomera n'atandika oganaga nakugambirira abasiraamu ebyo naye nga abasiraamu batudde naye ebbeere omusaayi guluma bw'otayagala kumanya bye bakwatako abo guluma bano bajja kukulekerera bano naye abo guluma genda obuuze bamiri ababadde eruzira bamala eruzira emyaka 6 abasiraamu batuuka ne bakoowa anti nga bebagendayo ate babasiba naye nga waliwo bannyinaabwe buli kaseera buli wiiki abatavaayo ne bagamba baana babasenga babasiba titujja kuvaako nsaba Allah jalla jampa okutenda mu abokutegeera aqulu qawli hadha ana astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul rahim الحمد لله الذي خلق كل شيء بإرادته فقدره تقديرا oluganda okuluyunga luzibu gye lwakoma okuba oluzibu n'empeera si bangu obayamba tebasiima obaleeta mu bizinensi eyo naye okutubbangazi ey'okubasonyiwa kubanga essaawa eno sobola kutandika kutankula kyafaayo kya Nabbi Yusufu sobola kutandika kutankula kyafaayo kya Abubakari aya ezakira ku ye olw'okuba yali agobye oluganda sobola naye abange mugende mu famire zammwe buli wobeerawo mu mikono gy'okumanyagana bingi bye batasobola kukola nga wooli bagamba waali abasamira nno tebaba bangi babanga 3
bw'obeerawo saa 12 waayo haji omutabuliki ng'alemeddewo genda omubuuze najja baaba togenda nedda leero ndi wakusula ngadde yagamba bannagambe leero wakusula oba ayagala ki leero mulowooza no tunaabikola ng'oddayo baaba olwo bali eri bagenda mu kibuga ate bayitawo wennyini bandikututteko ngenda kusula nebadde ne bagamba gwe saa 12 bwe zituuka ng'okwata mugogo ogwa sunna abakwata tasbihi akaladi ng'okwata mu kanzu yo bwe mba mugenda mukolo gye kumanya oteekeddwa kugenda mu kanzu nga ziri waggulu kirevu ng'oyitayita kasita bakulaba ngukuta omugo omutabulikaako agenda tukuba okusamira ntukugyewo naye buli we munaabalekerera mu abatabuliki ne muva ku bantu ba famire ne mbeekutulako bugenda kukeera enkya abantu ba famire bagenda kuzimba essabo kubijja kitaawo waali era bangi babikoze bajja kuzimba amasabo kitaawo ali wali bazimba amasabo mu abatabuliki muviiriddeko sababu okubeera nga abafamire bakoze effujjo lyonna olw'empisa bagenda kuzimba essabo ate taabu egenda kubesse nebeerawo zuuli bwetuuka yaziina bakoleko gwasinga Iburahimu tawhid ne Iburahimu agamba atya wadhkuru fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a oyo Iburahimu agamba kitaawe amugamba Iburahimu gwamusinga tawhid ne mubadduka olw'ebyo bye bakola baganda bamwe basobola okubeera ababi okusinga taata wa Iburahimu era atunda amasanamu basobola okubeera ababi ne mubadduka qillatul ilm mulowooza mukola ddiini ne Iburahimu agamba kitaawe namugamba taata lwaki osinza bino lwaki osamira taata neewulira n'empisa ya abati lima ta'budu ma la yubsiru ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'an ya abati inni qad ja'ani min al-ilm ma lam ya'tik fattabi'ani ahdik siratan sawiya ya abati la ta'budi shaytana inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahman fatakunu lish-shaytani waliya ng'amazobbi mugamba wulira taata azaala omwana bwe yamukola nammwe bagendo bakola nga muyimizawo tawhid abooluganda bajja kukuwala n'olw'eddiini ne bw'onoonywera bajja kutegeera omugaso gwo temubadduka taata yogera ekigambo n'amugamba mwana wange qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya niyo taata nera Iburahimu yagonda namugamba qala salamun alayk nsaba Allah kusasira emirembe gibere gyoli sa astaghfiru laka rabbi omulabi Iburahimu negobaddusi si balungi abafamire netugumiikiriza si balungi tebaagaliza osobola okubeera ne muganda wo nga mukatuliki nga tasamira ne tosobola kubeera na muganda wo sula nga asamira babi buli kaseera akuloga ne mugumiikirize muddeeyo mu famire temuzibaako mugenda kufuna ebizibu inda Allah wallahi si balungi abantu ba famire ne mugumiikirize bwe munaagumiikiriza Allah jalla jalaaluhu agenda kuba wamu nammwe saba Allah jalla jalaaluhu okutenda mu abokutegeera ansaasi nammwe abasaasire atuwa obulungi obuli mu famire zaffe atasoobye obuli mu famire zaffe abange bazitowa abakyala mubaagale ate nammwe baba mugenze mu maka g'abababa bammwe atukyojjanya mukyala kubanga omukyala naye alina abantu be mumwagale byakuyambagana lwaki omukyala muzito lwaki mwannyoko muzito okusinga mukyala we senga kakutanda n'ofa nga mu nsi muno olina abantu ba miteeko egi nga tewazaala mwana yenna wabula olese abakyala bana bonna tebaazaala nga waliwo ne mwannyoko mwayawukana temukolagana n'ofa
nga mu nsi muno olese abakyala abo bana bonna tewali yazaala ne sisitawo gwe wagoba ewaka ng'ebyobugagga byo mulimu obukadde 100. wulira engeri Allah gye yagaba emaali eyo. Ku bukadde obwo 100 Allah yalagira tukwateko rubu tugiwe bakyala bo bonna bana a quarter of 100. Rubu ku bukadde 100 bukadde birimu era bonna tubukwata kubanga Allah yalagira ne tubuwa bakyala bo. Weewuunye bonna bagabana ezo bw'aba omu zonna azitwala baba babiri bonna bana. Kitegeeza abana divide by 25 bwe bukadde buli omu afuna obukadde 24 mukaaga n'okaalinga wano bwe bukadde 6 n'emitwalo 21. Kitegeeza wasigadde balansi. Kati Allah n'alagira n'agamba tukwateko nisfu tugiwe mwannyoko sister we hafu y'obukadde 10 sendemeka obukadde aga tubukwata ne tubumuwa. Kale va mu kabuli ozimujjeko gw'ozannyirako oyo gwe mutabuuzagana naye gw'ozannyirako. Kitegeeza wasigalamu miliyoni 2 mwezi balance wa miliyoni 2 erimu ya faraidu. Tulina omulyango baguyita baburaddu, omulyango okuddiza. Tujja ne tulaba lwaki abantu bano bafunye ku byobugagga byo. Lwaki abantu bano bafunye ku byobugagga byo? Nti abantu bano bafunye ku byobugagga bakyala bo lwaki bafunye? Nti kiki kibayingiza mu kufuna ku maali? Nti ekibayingiza mu kufuna ku maali nika waliyu n'abajulizi na mahale. Ne tubuuza ate mwannyoko lwaki afunye ku byobugagga byo? Mwannyoko musaayi gwe gumuleetedde. Teeka ku minzaani omusaayi n'ennika kye kisinga obuzito automatically musaayi kubanga nnika evaawo. Bulijjo abantu bawukana bulijjo. Allah n'atulagira balansi obukadde 25 tubukwate tubongere mwannyoko. Tubukwate Allah n'alagira oyo gw'ozannyirako. Kasita yafumbirwa gyali omusajja mukuba lwaki toyambyeko? Gw'ozannyirako. Abakyala batero kyokka bannange abakyala ne mbawa amagezi gamu. Nabo balina ba brothers baabwe basabe ba brothers baabwe bafe nga tebalina baana nabo bafune bwe batyo. Saballa jalla jampo kutena mabo kutegeera ansasi namwe abasasire. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala